Kadaama TV ko jamate tugenda kuwuliriza ku mwami Jagwejjuma nga nnyonnyola ku nsonga y'okubeera nga ekintu ky'okugamba nti nziza ku ofiisi kyadiba. Buli muntu bw'afuna ekizibu atera kugamba boosi we nziza ku ofiisi, bamukubyeko nziza ku ofiisi. Kati sooka tuwulirize mwami Jagwejjuma bagamba nti ekintu kino mukinafujja twakyali nziza ku ofiisi, bagamba ntwala ku Minister of Labour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tujjukanyeyo ne katipu kano. Biseera bingi nga bannyinaffe basomoozebwa mu mbeera ez'enjawulo. N'amaliriza nga agamba mukama we nti ntwala ku ofiisi. Ekigambo ekyo abatusookawo baani bonna badde bajja bakikozesa. Naye ekigambo ekituufu ekyokukozesa kiri bwe kiti. Kiri ntwala ku Ministry of Labour. Okyogera otya mu Luwarabu? Sallim ana min wuzaratil amal. Okay? Sallim ana al-wuzaratil amal. Ntwala ku Ministry of Labour. Min mamlaka Saudiya. Mu Kingdom of Saudi Arabia. Oba kitegedde. Nga gwe awo naye ajja kwesootinga. Naye bino by'omugamba ntwala ku ofiisi yagiwa ssente, balina n'obutakkaanya ne ofiisi, so ali awo ayinza obutakutwalayo. Naye ku Ministry of Labour teyateekayo yadde 10 ate Ministry of Labour eyina contract y'ogwe. Ekyo kimanyi? Ministry of Labour eyina contract buli yamuli mwana ali mu Saudi, oba buli muntu yenna ayajja mu Saudi okukola, oba mu nsi yonna gy'olimu. Oyinza okuba Dubai, oyinza okuba Saudi, byonna kyonna kyekiri. Eno video gikwata ogisavinge ku Google page yo oba Google photo yo oba gwonna w'osobodde, kubanga kiyinza obutaba kya leero naye ne kiba eky'olunaku oluddako. Gisharingire munno naye akimanye. Boosi wo tomugamba nziza ku ofiisi. Ebyo bikadde kubanga akimanyi bali yabasasula. Naye mugambe ntwala ku Ministry of Labour akimanyi talina yadde 10 kye yabawa, era bo bajja kusala amazima. Ate kirungi bangi bamanyi Oluzungu. Bakyogera batya mu Luzungu, mu Luwarabu? Sallim ana min wuzaratil amar min mamlaka Saudiya. Nti ntwala ku Ministry of Labour eri mu Kingdom of Saudi Arabia. Sallim ana min wuzaratil amal min mamlaka Saudiya. Bw'oba tokitegedde ojja nonno. Mwami Jagwejjuma muwulidde nga nnyonnyola engeri omuntu gy'olina ne mu Luwarabu akunnyonnyodde Oluwarabu ogamba otya Omuwarabu nti ntwala ku Ministry of Labour. Ministry of Labour eno ye ministry ekwasaganya ensonga z'abakozi bonna mu ggwanga. Era bw'oba otuuseeyo omusango gwe balina engeri gye baguwulirizaamu nga yanjawulo okusinga ku ofiisi. Bwe baba bakututte ku ministry eno eya Labour, ekitali kyangu, oba Omuwarabu naye amanyi nti bw'akutwalayo bo tebali nti bajja kubeera ku sayidi ye. Bw'akutwalayo bw'ati n'ogeza n'ofuna chance ekitali kyangu, kuba tasobola kuŋŋamba nti maze okukukuba wano e Uganda omuntu omukubye oba omuntu omubbye n'agamba ntwala ku poliisi, ate omuntu oyo yennyini akubbye n'akutwala ku poliisi, si kyangu. Bw'oba ogenzeeyo kyemmanyi nti kizibu nnyo, then babeera bajja kuyamba. Bw'oba otolose n'ogenda ku Ministry of Labour era babeera bajja kuyamba. Naye in most cases abatera ogenda ku Ministry of Labour batera kubeera nga
avudde mu kiyumba alemereddwa n'abuuza Minister of Labour weeri n'agenda n'abanyonyola ensonga. Pozi musobola okuddala ne muposti zaffe twakola story eno ne tubawa ne essimu ya Minister of Labour gy'osobola okukubako n'obafuna n'obanyonyola ensonga eri toll free tosasula okuba bukubi n'obanyonyola ensonga ofiisi ezizawe nakyo kibeera kirungi nnyo n'obeera ng'ozimanyi weziri nti oba ogenze n'otuukayo ate ensonga waliwo engeri gye bagikwatamu nga esingako amaanyi ku ya ofiisi. Ngera mwami jja gwe bagambye nti kya bulijjo okugamba omuwarabu nti tugende ku ofiisi ekisookera ddala aba akimanyi ofiisi erina kyegera mukola, aba akimanyi yakugula ku ofiisi eyo, aba akimanyi nti ne bwogenda ku ofiisi aba akyagibanja obukozi, era aba akimanyi nti ne bakusigaza ye aba akyababanja ssente zaabwe babeera balina omuwa ssente. So ensonga yogenda ku Minister of Labour nga mwami jjagwe bakyogedde ensonga ntuufu nnyo, naye okutwalayo ekyo kyo kizibu. Omuwarabu okugamba nti akututteyo okuggyako ayinza kankana n'agamba nti omuntu ono ekitegeeza gwe nkozesa bulijjo akimanyi nti nno ayinayo abantu abasinga ku ofiisi abasobola okumuyamba, kuba nayo nga bo bagitya, abawarabu bagitya naye ofiisi zo tebazitya. Bakimanyi ofiisi teyina n'omuntu n'ogumu kyesobola kumukola, teyina. Kakyoba olaba ng'oluusi beewagaawaga nnyo n'abeera nga akola ebintu ng'amanyi nti wali agenda munyenyaako. Minister of Labour eno nga bwe bagambye nti yekwasaganya abakozi, contract yo gy'oba wakola ebeera egiyina kugamba kyekiri kye tubagamba nti buli bw'okola extension ya contract yo, contract eyo gy'oba okoze ate ebeera temanyiddwa Minister of Labour. Nti suppose ofunye ebizibu mu contract gy'okoze tuyinza gigamba nga nze njeyitira gentleman's agreement, ebeera just agreement between you ne bosi wo, nti agreement eyo ebeera wakati wo na bosi wo. Kati kitegeeza nti kampani zino ezibaleeta contract gye mukola nawe baziweereza ku Ministry of Labour. Zibagamba nti omuntu ono bwati ne bwati ne bwati azze wano agenda akola ebbanga bweti ne bweti ne bweti. Naye suppose okoze extension etamanyikiddwa, kitegeeza nti extension eyo gwe wekka ogenda okubeera ng'ogimanyi. Era bw'ogenda mu Ministry of Labour n'obanyonnyola nti ate mbadde nkola wano nakola extension nenkola wedde nti bajja kuba nga gwe tebakumanyi nti oli registered nabo oba contract yo gyeri, kuba contract eyo eba ekoleddwa wakati wo n'omuwarabu. So mwegenderezenga nga mukola contracts ezo ezitamanyikiddwa, bosi n'agamba nti kankole contract naawe ngenda kubeera nga nkongeza omusaala weyongereyo nkolera emyaka 2. Naye ng'ekyalibadde ekituufu ku office ne Minister of Labour, Minister of Labour yesinga ku maanyi ku office. Kiri ntwala ku Ministry of Labour. Okyogera otya mu Luwarabu? Salim ana min uzalatil amal. Okay? Salim ana al-wuzalatil amal. Ntwala ku Ministry of Labour. Min mamlaka Saudiya. Mu Kingdom of Saudi Arabia. Oba kitegedde. Nga gwe awo naye ajja kwesootinga. Naye bino by'omugaa ntwala ku office yagiwa ssente, abayina n'obutakkaanya ne office, so ali awo ayinza obutakutwalayo. Naye ku Ministry of Labour teyateekayo yadde 10 n'eki, ate Ministry of Labour eyina contract yo gwe. Ekyo kimanyi? Ministry of Labour eyina contract buli yamuli mwana ali mu Saudi, oba buli muntu yenna ayajja mu Saudi okukola, oba mu nsi yonna gy'olimu. Oyinza okuba Dubai, oyinza okuba Saudi, byonna kyonna kyekiri. Eno video gikwata ogisavinge ku Google page yo
oba Google photo yo oba gwonna w'osobodde kubanga kiyinza obutaba kyaleero naye ne kiba eky'olunaku oluddako gisharingire munno naye akimanye bosi wo tomugamba nziza ku office ebyo bikadde kubanga akimanyi bali yabasasula naye mugambe ntwala ku Ministry of Labour akimanyi talina yadde 10 kye yabawa era bo bajja kusala amazima ate ekirungi bangi bamanyi oluzungu